Enkyaya leero poliisi y'Embarara egudde ku mmundu mu kibira ky'e Kakiika ng'eteeberezebwa okubeera ekitongole eky'obwannannyini ekikuumi. Eno kati mmundu yakusatu ng'ezuulibwa bukya mwaka guno gutandika. Okusinziira ku DPC w'Embarara Jafal Majezi, emmundu eno ezuuliddwa ze zimu ku mmundu ezikozesebwa ebitongole by'obwannannyini ebikuumi, ng'era y'emu ku mmundu ezaakozesebwa okutta omukuumi w'ettundiro ly'amafuta erya BAM petrol station mu disitulikiti ya Shima. Within the beginning of this year, we recently recovered two. Then this is now the third one in a period of 25 days. Mu kunoonyereza poliisi kwekoze emmundu bbiri ez'akazuulibwa omwaka guno ze zimu ku mmundu ezaggyibwa ku basirikale ba poliisi e Kasese mu kittabantu ekyaliyo omwaka oguwedde. Districts which I may not know, probably they are there like in Kasese, you know, when most of our police officers were killed, most of the guns were robbed and taken away. So we are still hunting. And even among the tools that were recovered recently, just the one belonged actually to that side of Kasese. Poliisi wano weesinziiridde nekubiriza ebitongole by'obwannannyini ebikuumi okutandika okusindika abasirikale babiri ku mulimu gw'obukuumi kuba kati ababbi beefunira omusirikale omu ne bamusinza amaanyi okumaliriza nga bamusse n'emmundu nga bagitutte. Samlanifa, KTV, amalindirire.